Esaza lya Kasana Luwero lisibudde Ssaabasumba Paul Semwogerere gy'abadde aweereza ng'omukolo gw'etabyo Katikkiro Charles Peter Mayiga omusumba w'essezere Masaka Severus Jumba n'abakulembeze ab'enjawulo. Mmisa emiddwa Ssaabasumba Paul Semwogerere maka nga Dr. James Kibini Busula e Luweero. Bagamba agenda kukola kino agenda kukola nze nina saizi yange nze okutambuza okukola emirimu gy'Omukama. Kubanga bampa amagezi nti Semwogerere nywera ku ngatto zo zojja okusobola. Bishop Semwogerere asaba abakristo okumusabira okusobola okusomoka obutego wamu n'ebisomooza yayinza okusanga mu buweereza bwe. Abateganga Kristo okumuggyako ebikyamu byakoze baali bangi naye n'amagezi ge yalina nabo n'abawangula. Manya obutego bwegye buli mu bakulembeze eyo gye tugenda kulembeze mu biti by'enjawulo abataagaliza bangi naye n'obutego obwo Omukama nnyambe nsobole okubutegeera oba ye yennyini abumponye. Ye Bishop Jumba Sebana Luweero okuva mu kungu bakawala besuneko olw'okubeera b'omukisa ogw'okuva mu Ssaabasumba. Ndowooza nti bannaluweero mugamba nti omuntu waffe aba atandika okuyiga obwepisikoopi nga bamutwala musanyuke kubanga mu Luganda asenguka akwaliza bisulo. Ye omulabizi w'Eluweero Erade Nsibuga ategeeza nti kibadde okuba buyinza bwa Katonda. Akuyita mwesigwa n'okukola y'alikola. N'olwekyo Katonda bw'asaanyiza omuntu amusobozesa naawe tukkiriza nti ajja kukusobozesa. Ate Kanga Ronald Mulondo ategeeza nti Ssaabasumba Semwogerere bamulabiddeko bingi ng'abakulembeze bayambye okuweereza obulungi. Olw'embeera gye tuba tukolaganamu ng'atugondeza emirimu n'obuweereza obw'Obwakabaka bwa Buganda nga buli w'omu weebuulizaako ti omusumba tutambule tutya tya ekyo kola bw'oti naye n'ekyokubiri abasasedooti weebali ku nsonga ez'enjawulo kola bw'oti mutambule mugende mu maaso. Ye Katikkiro Mayiga asibye Buganda okukola ennyo okusobola okutuusa Buganda ku ntikko. Ne mu Buganda mu Bwakabaka kye kimu tusobola okwekolera ebintu byaffe kasita tojjamu okwenyooma mu Bwakabaka oba mu Kereziya oba mu masinzizo amalala gonna. Enkola ya bulungi bwasi Katikkiro gyerabidde okujjukiza abalimizi wamu ne Kereziya nti babe mu kulowoleza bagabiriza obuyambi wabula beefeeko bokka na bokka. Mu myaka nga 15-20 sirowooza nti amafuta ganaabaamu akantu akali awo. Kaakati olwo emizikiti ginaabeerawo gitya sente munaazijja mu Bawarabu. Naye Abasiraamu bonna be mmanyi ab'amaanyi tebasobola kuyimirizawo Busiraamu wano mu Uganda. Masitula Navuga yakusakidde egguli lino.